osanga n'obusungu bw'alina bujja kukakkana tulabe nti omwami ono afuna obwenkanya. Mwali mwogeddeko naye naye ninze nange olwokuna taata mulidde bwayogedde mulinze lwakuna ndabe taata tuwadde essuubi. Mwami Seguya Muhammadi omumanyi taata? Simumanyi. Tomanyi Mwami Seguya ye atangambye oli taata we? Taata we agira omwana. Kubanga kati ne banakubuulira nga taata w'omwana takakasizza nga we uzamusimbye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga banyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 omulungi ali ku program Save Us n'essimu byonna byetusizaako engalo lunaku olwaleero n'essimu ddala okuba nti olinze okulaba gwe wenna ali eyo ng'oli mulwadde nkusaasiddeko abafiiriddwa Allah abagumye amanya nze Maishera mu Queen Mother mami w'abalongi second last born wa maama senga w'abangi Lujegere n'essimu okuba nti nno tugenda kubanga tutambula ffenna n'olunaku nate olwaleero olunaku olwaleero tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokusatu ku mbuuzi ya mukwano gwaffe Mwami Seguya Muhammadi twalaba ekitundu ekyasooka n'ekitundu ekyokubiri naye gwatalaba okutangazaamu ku katono omwami ono yajja wano nga yeekubirwa omulanga ku puroguramu yaffe eno eya taasaomwoyo nga taata yamwegaana akuze akuliridde emyaka 36 naye alina obulumi ku mutima nti taata aganye okukkiriza nti mwana wuwe ye n'asalawo nti bakole DNA akakase kuba kimuviiriddemu okuba n'obulabe oba kimuviiriddemu okuba nti nno ne family emuzito yeeko etya ng'olwamye nti myaka 36 yafuna omukyala naye n'omukyala amubanja njagala mbeere nga mmanyi ekikakyo ekituufu kyayingiramu n'omwana omwana we alwala omwana yagala n'okuba nti agenda ku ssomero ndowooza empewo zeeka zibanja bwe bulumi bwayina era nga tukomyewo ne mu kitundu ekyokusatu ekyasooka twafuna ku ssimu eyali eya maama maama muganda wa maama amuzaala kuba maama amuzaalira ddala ye yafa ne tukomekeza nga tugambye tugenda kudda tekto ne tufuna n'essimu ey'okubiri mu kitundu kyaffe ekyokubiri ng'essimu yali ya taata muganda wa taata naye mwawulira ensonga ze yatuwa mu kitundu kino twagamba tugenda kudda ne senga ke kaseera tulabe senga tumufuna abeeko naye kyatubuulira oba oluganda omuntu omulala kuba nti wekyalindiridde era nga bwe nkusuubiza nti nno tukomyewo ne Mwami Seguya asobole okutubuulira ku tongereko katono nnyo ku mboozi ye tugenda ogifunzafunza nga tugendera mu kyuma nga ddala akakasizza nti akyetaaga ebintu bye tubikwata mpola tetupapira kintu era bwe njogerera tubadde nga twogeddeko n'abantu ab'enjawulo tugenda tugambe nti binnamateeka waffe ayingiddemu oba agenda okukola omusaayi ayingiddemu nga ddala emboozi tumaze okuginnyonnyoka. Mwami Seguya, assalamu alaikum. Waalaikum salaam tulakatu. Nesimye okusinkana nateera. Nange nesiganye kusinkana madanga. Amiina. Kakati ensonga emu ezimu ezindeese wano okomawo mu kitundu ekyokusatu twogereko nnyo za senga wange omugona badde nsuubira okuddamu okukola kyokuddamu okwogerako naye naye omulundi guno we nazzeeyo
luli yali anneewanga ali open gendi naye engeri mzee wange kale ennaku zino gyaba kyaggwamu oba gye yabakangamu ne bafunamu obutakkaanya senga yali open gendi n'abeera nga takyali open gendi yali asazeewo ojja okwogera ku ssimu okumukubirako n'essimu n'andaga nti takyayina na ssimu tayagala na ssimu yakwogererako senga tuyinza obutasobola kumufuna kuba yatidde olw'ensonga ebimu ebyabaddewo olwataata byeyakoze eki byeyabayombesezaamu era senga tetugenda mufuna mu kitundu kino ekyokusatu naye nga ye taata tugenda mumufuna tujja kufuna omu ku booluganda bataata bange abato gwe mbadde nsaba tukubirekokko tukubire ku taata muganda wa taatawo bakubire ku taata omuto ne taata yenyini tumukubireko mze yenyini bamukubireko luli bamumpanira ati mukambwe muzibu muzibu naye ebyamateeka biyinza omumukkakanya era nga twasuubiza luutu eri nti no taata alayika si mwangu nnyo naye tugenda kubanga tugezaako taata abanga alaba ekintu kyaffe ekyasooka kimanyi kati era kakkanye taata akakkanye tugenda kwokerakuko ne taata tulabe kyatugamba nsonga ki lwaki omwana namwinako obukyawe tumanye ekituufu anakkiriza ogenda mu musaayi oba takkirize wona batakkiriza mulowooza ensonga zo tugenda zikomya wano nedda seva so taasaomwoyo twagamba tulina okuggusa ensonga tujja kulaba nga taata tumukkakkanya oba nga tufuna omu ku bafamire tulabe nti omwami ono afuna obwenkanya n'abaana be beeyagale okitegedde kati tugenda kuba nga tukwata essimu tukubirekoko ku taata tulabe kyagamba simye okuba nti olindiridde era nga wenkusuubiza nti ngenda kubawo ne mwami Seguya mu kitundu kino asobole okutunnyonnyola obulungi kuba twasuula ne homework ow'okuba tugenda kuba nga twogerako ne senga noono ye muganda wa taata ddala kati twagala tulabe senga ensonga zino azimanyiko mawa omwana ono ddala naye akimanyiiko nti si wa muganda we naye ate twagala tumanye wabanga si wa muganda we omwana ono asobola kumuwa amagezi ki tugenda kubanga tumwewulirirako abeere nga atubuulira ekituufu ku kyo n'ekiseera kyekimu tugenda kubanga tutunuulira ne ku baganda ba taata abalala mulundi guli twafuna taata omu eyabaako kyatuwa era ensonga ze mwaziwulira mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kubanga tufuna ku taata omu babiri batwongere okutunnyonnyosa ensonga eno nga DNA bwegenda okuba nti egenda mu maaso tetwagala tukole nga tumaze kuwulira ku njuyi za njawulo tuleme kwonoona budde bwaffe na ssente tugende mu DNA ng'ate omuntu si waayo yensonga lwaki tuba tugenda nga tutunuulira ebintu bino mpola mpola mwami Seguya Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa barakatuh. Mbadde njogera naye ng'amaanyi mangi ate kati kiki ne kakati amaanyi mwegali sina buzibu njagala omulabi wange akuwulire bulungi agambye ki sina buzibu bwonna kati twasula ne homework wa senga tugenda mukwira kasimu olwaleero senga leero tuyinza obutamufuna ate lwaki olw'ensonga emu nti senga okuva emabega bonna tubali tujja nga twogeranga bulungi naye kati ku mulundi guno bwe naddayo ngenda okuddamu okwogera naye nga ndaba tammuka bulungi olw'okuba nti taata yayongera n'akola ki n'abakambuwaliramu ku Friday ku show zino ezasookawo ku Friday ewedde n'abakambuwalira kati senga yali open gendi n'abeera nga takyanneewa n'ebyayogera ng'egamba ng'ayogera teyeefiirayo ebimu aga nti nze ensonga ezo kakati neyeetya olw'okuba nti mukulu we yamukambuwalidde oba kugamba yabataddemu oba omutima n'aga nti anaagenda ne kino naye ng'ensonga zonna azimanyi wetukiramu ku kitundu ekyasooka wagamba basenga bano luli baali bamutya nnyo because ye yali engoma ennene mu kaseera ako n'otugamba ne kati mu kiseera kino buli muntu yeetengeredde ate kati avudde ku kyogamba nti kanziremu muti batidde kyennyo senga oyo omu gwe nsinga okukolagana naye era akyali wansi w'oli kyobola nga amutya okuluno yazzemu n'akola ki n'amukambuwalira ate senga senga batuli nyina babiri waliwo senga ow'ensangi n'ow'ennabbingo kati ono ow'ensangi kwegamba ye yatamutya naye ate ku luno bwe nayogeddeko naye nendaba nga naye yazzeemu n'addamu n'amutya naye n'addamu neyeesika olw'okuba nti yabakambuwalira ku Friday ewedde noono ate gwe mbadde nkyatinga naye nnyo senga ow'ennabbingo naye n'akola ki naye n'abyebalamu n'atandika okukola ki okubitya naye nga tewali kyatamanyi kyonna bonna bakimanyi kati nga bo mu kumanya kwabwe bakugamba nti oli waabwe toli weewaabwe
batuuse n'okuŋŋamba nti tajja kukkiriza kujja ku musa kuba ekituufu akimanyi naffe ekituufu tukimanyi kuba okulidde waka ewa taata waffe. Ku baana bo kuliko abaana abakuzeko ne basenga abo tebagenzeeko wasenga waabwe. Lubega yamumanyi senga wange oyo we Nabbingu mutabani wange. Lubega ye mutabani wa mukulu yaganye okusoma. Teyaganye ebyekikago byaganye okusoma. Yaganye okusoma olw'ensonga nti alina ebimusumbu ate nga bya waka. Ye senga amumanyi oyo. Kakati senga wabanga aganye tugenda kufunaani. Waliwo taata wange omulala omuto abusolo mukubirako ku ssimu. Taata wo muto wa taata wo. Lutwakubira mukulu wa taata wo. Era naye twakubira muto we. Taata we ye mukulu waabwe. Waliwo omuto gwe tusobola okukubirako era naye. Tugenda kubira omu babiri batwaga tugende ku Musaayi. Katubaze ofuna information y'abaana. Tugenda kubira ku taata affe oyo taata wange omuto ne Haji nnyini mujja mukubirako. Ne Haji tugenda mukubira so twaga tufune essimu z'abantu basatu. Batata babiri, batata muto babiri. Ogenda kubira taata muto omu. Ne taata yennyini naye mukubireko Haji. Omulungi ali program Save So taasaomwoyo ng'okyali nange maisha mu Queen Mother mami w'abalungi ensongano za muzira muzinyonyose batugambye senga yesiseemu senga yesiseemu ne twogera essimu teriiko naye mutusabire taata batugamba dda ssimu wangu ne ku luli mwamulyanga ne muganda watugamba taata ono essimu sajja mwangu naye Haji nga twakusaba ku luli ku mulindi guli aba Save So tukwatibwa ekisa essimu yaffe tugikube ogikwate kyonna kyonna bw'otuzeemu tunaba kituwa ekyokukola ono tugamba tukole bwe tuti katukola bwe tuti kasa kiba nga kitaasa omuntu waffe ono kuba Save So ogenda okuvaamu mu butuufu ng'otaasiddwa kati mu kaseera kano ngenda kubanga tufuna essimu ya taata muto soke taata muto tuke tugende ku taata mukulu then tulabe ekiddako tukubire ku taata muto mwami ngambye mwami Hello. Salamu alaikum mwamiga. Salam. Oyogera kamanya gange nze Mai. Yagala nani? Ne mukyala Mai ngavuddeko na mukitongole ky'abamateeka. Akola mu kitongole ky'abamateeka. Yesebo. Nga waliwo ensonga omwami Seguya zeyatuleeteddeko Muhammadi. Nsonga yani? Mwami Seguya Muhammadi. Omumanyi taata? Simumanyi. Tomanyi mwami Seguya ye atangambye oli taata we. Taata byagira omwana. Waliwo ebiwoggana taata maama sijja munekubira. Twogeremuko katini oyinza okulwawo. Naye nze nkuwulira bulungi gwe tompulira. Ngenda kuddamu kkubire weeni nziboggana. Mu ddakiika mmeka taata? Wali kituufu weebiri naye. Mbadde njagala tumalirize kuba twewulira bulungi kuba nange ndi mu budde bufuluma office ate ensonga eno mbadde njagala ngende nga ngimaliriza. Kati mwami Seguya ono yaleseemuko ku nsonga ye wano eno ku office yaffe. Ne tumugamba tufune ku nnamba z'abantu abamu twogereko naye ng'alina ensonga ye nti taata we tamukkiriza kuba nti mwana we. Mwami yiga gwe ensonga eno ogimanyiiko kuba yatulekedde ennamba yo nti gwe oli taata we era ensonga zino ozimanyi. Tomanya tuyinza okuba nga twogera naye nga mumina ekituufu kye mumanyi kye yabagambako. Omwana waali awo? Omwana abadde afulumyemuko. Omwana oyo? Nze mbadde ngamba nga bw'oli ow'amateeka. Yesebo. Era wandikozesezza landiki diiru. Kubanga kati ne bwe naakubuulira nga taata w'omwana takakasizza nga we ozakutamukizi. Nze mbadde ngamba mwandiwandikidde taata we ebbaluwa omwana yeemulugunya ne bamuyita mu kkooti. Kakati bwe yaliganye ne baleeta abajulizi omwana naawe abajulizi naffe bataata wera waliwo taata we mutaawe waliwo nze waliwo sengaawe ne babayita ne bagenda ku geni
Yabakebera omwana yali ku bulumi. Ayagala sereza kitaawe naye ali mutata yanza naye taata we wampaka. Ayagala maanyi. Ayagala maanyi bamuyite. Era naye waagambye taata wa maanyi tumugamba ange tunaba kutomera taata. Katusooke tuyiteko ku baganda be tusobole okulaba tomanya. Ayinza okuba nga nakye yabagamba oba nga balina kye bamanyi ne tumba nga tumala budde bwaffe. N'ekifaananyi bw'onojja n'omukuba ekifaananyi kyoba obadde mbega omukulu. Ng'omanye ekyo kye bayita intelligence. Omwana yandikulagirira n'omukubeera munyumya naye n'omukwata ekifaananyi n'opiitinga ekifaananyi ky'omwana ne taata we ojja kuba okufuna information entuufu. Mwali mwogeddeko naye olaba ng'obukyayi buvaawa alina ku kye yali amukoze. Kuba bwe muba nga mukkiriza nti mulimu abalalu. Waliwo abanoonya abaana okubazaala ate batabaagala. Nga nina omukyalo omu nizo mubbeereza omukyalo alina ssomero ddene lya wekajjansi wa progressive yanoonya abaana baabo. Nasooka enfufunite naye ate abagala bantu. Bw'aba ayagala okumanya abaana agende wa Dr. Sali alaba abakyala banoonya abaana. Kituufu. Agendeyo olunaku lumu nga tebatwala 7 million zebaagala okulaba ng'afuna omwana. Kati ayagalamu maanyi. Kwegamba famire yo mwatuulako ko nebigaana oba byagaana n'omwana yennyini binaku basiba bakontana. Kati nze omwana nze namuleeta ye taata mujja mu kyalo nze nampalana muganda wange yamba nesaagala biyingira ino nampalana oluvannyuma yampalana era natakuwulira nsonga wali taagala mwana oyo mumwesembereza era teyabaako kyayogera yalina ne ku geti n'ateekako abasirikale sogamiddekange mbaganya makyagala maanyi agende mu kooti omwana bamuwandikira ebbaluwa eva mu kooti bamuyite oluvannyuma bamuggyeko omusaayi ajja kukkiriza. Kale taata tugenda kulaba engeri magezi genkuwadde gokka naye bino byogamba mukimanya kutuula. Ekisooka alina ssente alina amaanyi. Omuntu alina ssente n'amaanyi muzibu nnyo okumukkakanya. Amateeka ge gamukkakanya. Kituufu. Kale Haji kati goli muganda we ddala mugatta maama ne taata. Nze muganda zatuze nabaleeta n'ekafaana nze mukulu waabwe. Nze mukulu wa neetagala okuone ku linnya lyange nga oyo Haji azze owulira. Sijja likoonako kati Haji kati maama ye maama w'omwana ono wamumanyako ng'akyali mu bulamu bw'ensi eno. Wewaffe ku kyalo kwennyini kugambe oyo muganda wange. Omukyala mwe mwali mumanyi bulungi. Bali tumumanyi buli nga mumanyi bano abawala abazaala nga bakyali bato kyalo. Kale Haji. Kale maama. Nenza neyanzeegesewo. Mukama akuume. Amiina. Haji waffe. Kituufu Haji alabika okuba nga tabe mwami mwangu nnyo naye tugenda mumukwasaganya. Lwaki famire yonna egamba nti taata omufaanagana nnyo? Famire ogamba taata omufaanana nnyo. Bakimanyi nti ndi mwana amanyi. Naye taata amukola ki? Buli omu akkaatiriza. Omwana nze atamanyi kyekyaliwo nze simanyi kyaliwo. Obuzawuliddeko agamba nti waliwo kye namukola. Kuba ono agambye nti abaana basobola okubeera n'abaana naye ng'abaana balalo oba omuntu w'effujjo. Naye ate simukolangako ffujjo. Sirina kye mmanyi ku sayidi. Mu kaseera kano omulabi omulungi tuba kwogerako ne taata. Taata okusooka teyabadde oba yadde atidde obadde wadde wawoggana nange nabiwuliddemuko naye nga omanyi tulina okugusa ensonga tukyusiza essimu yani tumufuna taata ebintu byayogedde byebyo naye kyendabye buli omu akkaatiriza kuba n'oli yatugamba ekifaananyi kyono olabira ddala oli yadde waliwo engombe egamba okufaanana si Luganda eri abantu abafaanagana nate nofaanaganira mu nnyumba nakyo ekyo naye nsonga ndala so abantu bano tujja kubanga tubakwasaganya mpola mpola buli ayogera atya nnyo Haji Bukenyo ono buli omu amutya naye nga bwagambye nti munnange alina ssente muntu w'amaanyi tugenda mpola naye mutusabire nsabira naawe nkusabire teeka mu essaala tugenda kubira Haji tugenda kubira Haji mutusabire essimu agikwate nga tatuyambaddemu tovaawo ngenda kuba ndoza kansoke njetekeno gyetegekera
Essimu ya Haji eno nsabiranga bwe nkusabira tukomewo tukubire Haji Bukenya essimu. Kaseera kano ngera tugenda kubira Haji Bukenya essimu kansuubire agenda tubeerera muntu mwangu wate munnange ku ssala z'osabye nange zensabye ffenna tusabye omwami ono atubeerere mugonvu. Osanga tugenda kumaliza n'ensonga zino nga n'ebira tetubigenzeemu. Tugenda kubanga tufuba okukwasaganya famire eno ebeere nga ddala omwami ono afuna obwenkanya. Saawa eno tuli bya Haji. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بالله من الشيطان الرجيم Simutakutte oba ali mu kusaala tugiddemuko. Era zinga zino essaala za swala. Press star to copy this caller tune for 700 shillings per month. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط بالله من الشيطان الرجيم Haji. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze mai. Nsanyuse okuwuliza ku Haji Bukenya. Nyawe. Nkukubiddeko nava wano mu kitongole ky'abamateeka nga wiiki ewedde waliwo omuvubuka yajja wano mwami Seguya Muhammad oba omumanyi? Ova mu kitongole ky'abaani? Ky'amateeka eno enaggulu. Waliwo omwami yajja wano last week ku Lwokuna. Kitongole ki? N'atugamba mwami Seguya Muhammad. Poliisi enaggulu Haji. Ku poliisi enaggulu? Ku department y'amaka. Bampaabira. Ate yakuwaabira naye yaleeta okwemulugunya kwe ng'ayagala. Siina nsonga gye nja kwogera ku ssimu yonna bw'eti. Kati Haji nsobola kusanga nti nkubidde essimu tukola appointment nkusange. Nja kubeerawo buli kyejja nga ku Lwokuna. Wiiki ejja ku Lwokuna. Ngenda kunoonyako Haji. Nkubire. Nkale ssebo. Watuwadde koodi ennungi. Omulabi wange omulungi eyo essimu evudde ewa taata Haji Bukenya ndowooza byayogedde obiwulidde naye tatubeeredde muzibu nnyo akkiriza okutusisinkana kuba omulala ayinza okugamba toddamu n'okuba ku ssimu yange tonoonya tokola ki naye alhamdulillah kitufunye ekyo kituwadde entandika ennungi. Nti Haji ono tunaamulaba osanga tugenda tuwola ku mmeeza emu osanga n'obusungu bw'alina bujja kukkakkana tulabe nti omwami ono afuna obwenkanya. Sijja kulimba nti programu eno agenda kubanga ekomekerezeddwa Haji tugenda kumufuna.
tulabe byanaaba atugambye, tulabe nti obwenkanya buteekebwawo, tulabe nti omwoyo gw'omwami ono gusevingiddwa oba nti omwoyo gwe guteredde ntende. Programu yaffe olwaleero bwetu weerabise, kansobe nti olina kyoyizeemu. Kino nno tonyumirwa kyokka, twagala onyumirwe oyige ate ojjemu. Kiteekawa abaana, kiteekawa abazadde, nti abazadde bwe tuba nga tuzadde abaana tufube nnyo okulaba nti tuteeka abaana mu bika byabwe. Maama yagezaako naye ate maama yatugendako, gye yaleka amulese ate waliyo okuba nti wakyaliyo okusika omuguwa. Twetereze ng'obudde bukyali. Kyovola abasinga mu comment section yaffe eyo muteekawo ebintu nga mugamba lwaki azze nga mukulu okutuuka awo. Omuntu watukugamba nti ngenze ku TV oba ngenze ku mutimbagano gwonna oba ku radio oba wa, omuntu abanga azitoowereddwa ng'agezezzaako atuuse waakoma nga kiganye n'agamba okwetta abakisigena n'enkola ki n'ennyambibwa. Kati naawe waliyo ng'olina ekintu ekikuwaniridde mu butuufu ng'olaba omutima gugenda kwabikako, toba mu nnyumba kuba tugenda kufunayo magezi gasingawo. Abasinga batanogamba ngenda ku mpewo, ngenda kuyambibwa ntya oba ngenda kwongera kusajjula. Mwana wattu nedda, abangi batya naye ate ofunamu obwenkanya nga mwami ono wagenda okufuna, oba abantu tuze tukolako ab'enjawulo gye basobodde okuba nti bafuna. Abamu batya abantu olw'ensonga nti gundi mu famire yayimiridde, naye ate waabanga yayimiridde eri ate ebitongole oba abantu balina okuba nti naye alina okubanga abakkiririzaamu. So abantu bo batuwoovaayo basobola okugonda nosobola okufuna obwenkanya. Mbali Haji tumuwulidde Seguya. Taata omuwulidde? Muwulidde. Naye ninze nange olwokuna taata muwulidde bw'ayogedde, mulinze lwakuna ndabe. Taata atuwadde essuubi kuba munnange omulaye badde atuggyako, yali badde awulira erinnya Seguya badde ajjako buzi. Naye atuwadde essuubi, naye atuwa n'olunaku lwalaganyisizza nti bajja okusobola okubaawo olwokuna lwa wiiki ejja, so olwokuna lwa wiiki eno. Tugumiikirize tulinde olwokuna. Alhamdulillah. Tulira gikyanateesa. Allah ali wamu n'abagumiikiriza. Kye kisinga byonna. Waki osinga naawe okwagala? Nange kyensinga okwagala. Tunaagenda naawe? Kyesimanyi ekyo. Aseke tujja kutta bintu byaffe, tujja genda ffeka si ekisinga, tujja genda ffeka, then tujja kuba nga tukubuulira ekivudde kuba twagala bwenkanya. Tujja tuuka taata afuna obusungu obungi ennyo agambe kuba ne mwennyini wagamba olwakulabako atabuka. Tujja genda Haji tumulabe, tulabe nti ekintu kino kigondoolwa. Omuntu waakula agenda akakana oba kyamuliko kigenda kikakana. Wanaba agambye nti Omusaayi sugulina mutwale muganda wange wuuyo ne gundi bazalibwa mama ne taata weebali. Singa n'abaana babakkiriza ekirungi nabo beeteefuteefu era bakkiriza nti oli mwana waabwe. Kyonna nze kinajja kyenja okugenda nakyo. Ne wakuba obugambo bwawe ku taata? Sirina nnyo ebigambo enja kwogera ku sayidi ya taata, naye nze ekinsanyusiza kiri ekintu nga kimu, okyokukwata essimu n'atayomba oba n'atagaana kugikwata. Kyekiringa ekinsanyusiza ku sayidi ye, n'ayogera bulungi nammwe. Kati tulinde olwokuna lwabadde agambye ebinaava mu bwolwokuna kwe tunaasinziira okwongereza ku binaaba biddako. Kale omulabi omulungi, lwaki ensonga kuba muza okwebuuza lwaki tukubye essimu ate taata nimugamba nti ono taliiwo. Omanyi bw'oba ng'onoofuna ekintu mu muntu oba mugamba nti omwami ono waali tetwalifunye tetwandibadde twagala, so agenda tuwa nga watuwadde obudde tugenda kumulaba, ekyo tusobodde okuba tukola ki nti tukifuna. So tetugamba nti ate lwaki mulimbye nti ate omwana taliiwo, mwamukubira wiiki yajja wiiki ewedde nga tewali ku seeti. Njagala obeere nga ofuna okutegeera obulungi lwaki ekintu kino kibeera kikolebwa mu ngeri bwetyo. Ngenda kubanga nkomawo wiiki ejja tulabe nti nno tuggusa programu eno naawe obeere nga onyonyose bulungi. Yeno program Save a Soul taasaomwoyo, era ng'osobola okuba nga otulaba ku TV eno ku Star TV Emunyenye y'Eggwanga buli lwa 6 ku ssaawa emu ey'ekiro paka ssaawa 2 ez'ekiro. Nosobola okunyonnyoka ensonga abantu bangi balina ebibakosa, bantu bangi balina ebibaluma, naye nga waddukira okutoolo bakyogera batya, waddukira okutoolokoka nga talabawo. Abasinga bagamba wengenda nefuna balooya sente bazirya ne batagusa nsonga yange. Abasinga wengenda mu family buli omwoyo yamuwamba, nedda.
Save Soul egenda kubanga ddala ekkakanya omwoyo gwo. Eno TV ya ggwanga era egenda kubanga ekola ebintu ebigendera ku mateeka g'eggwanga Uganda. Si kumenya maka wabula okugazza awamu. Mbadde Maisha Queen Mother, mami w'abalungi, mubeere bulungi, mweraba.